Webale kunyumirwa ebyafaayo ekitundu kino eky'olunaku olwaleero. Tutandise musajja mukulu no Pecos kuteesa ng'ayingidde ensiko okwegatta ku banne. Ng'ennaku z'omwezi 30 gwali mwezi gwa kusatu 1981. Lwe lunaku Pecos kuteesa lwe yeegatta ku banne era olunaku lwatwala nti yakola okusalawo okutuufu. Bwe yayingira ensiko, banne baamutegeeza nti akoze okusalawo okutuufu mu kifo ky'okubeera nga bamusalirawo obusalizi. Ono yategeeza nti kaali kaseera kakulaba ng'ateeka mu nkola ebyo bye yali asomye mu ggwanga erya Tanzania. Ate ekyasinga okumusanyusa kwe kubeera nti yali agenda kubiteeka mu nkola ng'alwanyisa gavumenti eyali mbuyinza gye yali tayagalirako ddala n'omulundi n'ogumu. Bano bwe baava ku mmotoka gye baali bagendeddemu ne batambuza ebigere, baatuuka ku observation post ng'eno yali mu meters nga 10 nnamba. Tiwabula bano baagenda okutuuka ng'amawulire gaabwe ag'okubeera nti bagenda mu nsiko gaatuuseeyo dda. Bano baali batambudde n'ebyokulwanyisa ebitonotono nga ye Pecos Kuteesa yali ayina emmundu ekika kya pisto, nga b'amagye abalala balina zi AK-47, magazines entonotono nga kw'otadde ne anti-tank grenade ezali wakati we 2 ku 3. Yadde nga bano baali 9, wabula bannaabwe mu nsiko balabira ddala nga Pecos agenze n'abantu bangi. Ono yali alina sigala mu nsawo ye, wabula yategeeza nti kaali kadde ka kumusuula kubanga yali akitegedde nti akaseera ak'okwejalabyako kakomye. Bano baabawerekera okubongerayo munda ku nkambi enkulu era nga baasangayo kabwejjumbira Yoweri Kaguta Museveni ng'abalinze. Lyali ssanyu ly'amaanyi eri musajja mukulu ono Pecos Kuteesa kubanga yali alabira ddala ng'atuuse waka era mu bantu be. Omukulu Museveni yamukwata mu mukono n'amutunulira ddala mu maaso n'atandika okumutegeeza amannya ga kitaawe ssaako n'ebirala ebimukwatako. Nti wabula oluvannyuma Pecos Kuteesa yakitegeera nti kano kakodyo bannabyabufuzi ke bakozesa okubeera nga bafunayo omuntu ne bamunoonyerezaako. Olwo bwamusisinkana n'amubuulira ebimukwatako ssaako ne famire ye. Nti ekikolwa kino kitengulira ddala abantu emitima ne baagala omuntu okufaako obufi. Kuteesa yategeeza nti naye akakodyo kano yakakoppa era bwe yali ali mu kunoonya akalulu mu Constitutional Assembly yafunayo abavubuka be yanoonyerezangako n'abategeeza ebibakwatako wakati mu lujjudde lw'abantu. Olwo ne bamwagala nnyo ne bafuuka n'aba campaign manager be. Nti omukulu Museveni akakodyo kano yakakozesa okuviira ddala mu nsiko paka we baawamba gavumenti n'okutuusa olwaleero era akyakakozesa. Obuwanguzi bw'abakulu bano abaali mu nsiko bagamba tebwava mu kubeera nti baali beerabanga bangi, wabula baatunuuliranga busobozi bwa buli muntu. Ti ensonga lwaki mu kaseera we baafiirwanga abantu baabwe mu kulwanagana oba ne bafuna ebisago tebaabeerabiranga, nga bwe baafunanga akadde baaboogerangako nga babadde abalwanyi nnamige era abazira. Kino baakikolanga okuzzaamu abaali bakyaliwo amaanyi, nabo mu kulwana bateekengayo nnyo amaanyi ne bwe baba bafudde basobole okubajjukira. Nti ate bo abaatyanga oluusi ne badduka ne ku frontline, bwe baafunanga akaseera nga bamaze okuva ku frontline baabayeeyanga, ng'oluusi baababoolanga n'okubaboola. Kuteesa yategeeza nti kino baakikolanga okulaba nga buli bulwanyi yali akozesa n'ag'omu buto okubeera nga tasosolebwa. Pecos Kuteesa yategeeza nti we yayingirira ensiko akabondo ke yayingiramu kalimu abalwanyi nga bali mu 50, kyokka nga abalwanyi bano kitundu ku bo be baali balina emmundu abasigadde nga tebalina, nti era bano be baasobolera ddala ng'okulumba eggye lya UNLA eryayambibwangako eggye ly'eggwanga erya Tanzania awatali kutya. Kuteesa agamba nti buyinza okuba nga bwali butamanya oba kutya oba buvubuka obwali bumuwaga, naye ye muli yali akimanyi nti olutalo luno balina okuluwangula. Ono agamba nti ekiro kye ekyasooka ng'agenze mu nsiko, banne be yasangayo baamunyumiza emboozi ezikwatagana ku nnwana ze baali bakoze, omwali okulumba Kabamba, Kaluguza nga kw'otadde ne police stations ensunga. Nti wabula emboozi eyasinga okubanyumira gwe mulundi eggye ly'eggwanga erya Tanzania bwe lyabalumba mu kitundu ekya Bukomero. Nti ku mulundi ogwo Anthony Kyakabaale yakwata RPG n'agikuba loole eyaliko amagye g'eggwanga erya Tanzania mu kitundu eky'Ekyenkumbya. Nti era okuva ku lunaku olwo Anthony Kyakabaale ono ne bamukazaako Kyakabaale RPG. Nti wabula bano emboozi zonna baali balina kuzinyumya mukama watali kuleekaana, kyokka ebiseera ebimu emboozi zaanyumwanga bano ne beekanga nga baleekaanye. Nti abakulu baasanganga obuzibu okujjukiza bano okubeera nga bateeka wansi amaloboozi gaabwe. Pecos Kuteesa agamba nti kaali kaseera kassanyu okubeera nga yali mu banne okubeera nga balwanyisa gavumenti gye baali tebaagala.
wabula ekyewuunyisa nti mu mwaka gwa 1979 mu kitundu eky'Ekakoba era bwe butyo bwe gwali bano nga basanyufu okubeera nga balwanyisa gavumenti ya Idi Amin gye baali balwanyisa ne Milton Obote teekako n'amagye g'eggwanga erya Tanzania. Tikyokka ekyewuunyisa A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tikyokka ekyewuunyisa beekangira basanyufu okubeera nga balwanyisa gavumenti emu gye baali baleese bo bennyini mu buyinza. Kuteesa yategeeza nti essaawa zaagenda okuwera 9 ogw'ekiro nga bonna beebase wabula ng'ate mukadde kano bo bakomanda ate we basinga okukolera omulimu ogw'amaanyi okubeera nga bakebera ku balwanyi baabwe kubanga ebikolobero ebisinga obungi mukadde ako we bikolebwa. Kuteesa agamba nti bwe babeerera mu nsiko emisana baabeeranga bawummudde ate obudde obw'ekiro naddala nga busaasaana bwe baasinganga okukolera emirimu. Ono ye teyakisangamu buzibu kubeera nga obudde obw'ekiro lwe baakolanga ebikwekweto byabwe kubanga yali yakava mu ggwanga erya Tanzania nga training babadde bagikola obudde bwonna. Tewabula abaasanga obuzibu be baali abantu ba bulijjo abaali baakayingira ensiko. Tewabula okusinziira ku bantu engeri gye baali babayitamu agamba kyali kisinziira ku muntu akaseera ako bw'ategeeramu ebyobufuzi kubanga abamu baali babayita babbi abalala babayita bannalukalala abamu nga babayita batujju kyokka nga abamu babayita balwanyirizi ba ddembe. Ono yategeeza nti baali batono nnyo be yali tamanyi be yasanga mu nsiko nga basinga obungi yali abamanyi nga mwalimu ne be yali nabo mu ttendekero Kabamba ssaako ne Bufuronasa. Ono agamba nti mu bantu be yasisinkana agamba nti abasinga obungi yali abamanyi kubanga abamu yali nabo mu Kabamba training wing ate nga balala baali mu Furonasa era nga mwe mwali be yali atendekeddwa nabe Monduli mu ggwanga erya Tanzania nga bamu ku bo kwe kwalisa mu Magara, Hannington Mugabi, Jaka Muchunguzi ssaako ne Eritu Mwine, Fred Rwejema ssaako ne Paulo Kagame be bamu ku abo be yali amanyi weewaawo nga Bote yali nabo mu ggwanga erya Tanzania okubatendeka. Musajja mukulu Pecos Kuteesa w'atuukira mu nsiko nga waliwo enteekateeka ez'okubeera nga balumba ettabi lya UNL Kakiri. Era ono baamuwa obuvunaanyizibwa bwa kubeera ng'akulemberamu section ey'okubiri ku ezo sections 5 ezaali zikoleddwa okubeera nga balumba mu nnaku 2 okuva ku lunaku olwo. Bano baabateekateeka bulungi ssaako n'okubabulira enteekateeka nga bwe zigenda okubeera era ng'eyali ababuulira ye musajja mukulu Museveni yali akulembeddemu platoon eno. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba entambula bano gye baatambulamu okutuuka okulumba enkambi n'ebyaliwo nga bamaze okugirumba.